Chini zino oluyongono. Tukole bwe tuti. Towabya. Tubaawule. Yes. Bano kutwaliza wano wakati. Okudde eno bange. Nabano bange. Wano wawo. Eno yonna. Tuluyimbe kapera. Njagala ene wange muteekemu melody. Wama nabe wange mumpe vibe muteekemu melody. Zino oluyongono. Wali wonna. Kapera. Kale. Tugende. Tunalutegeera. Tulumanyi? Kale. Simanyi. Luno luyimba waba oluyimba osooka kuwunyiriza naffe bye twali. Obangambwa. Tetubimanyi. Tugende. Damo. Gomo. Misimi nyangono nyini misimi nyangono. Pulo linda kwa nemba bange mumpe vibe namwe. Mawulire amaanyi gekone munywere buka vibe awo bano. Obulidde amaloboozi. Ngawulireyo ne simanyi oba bano bakula myenge gya bei. Bagagga nnyo. Tugende. Mwongereemu. Mumpe. Misimi nyangono nyini misimi nyangono. Misimi na nyimini nyangono. Nazalibwa misimi na nyimini nyimini. Simawulira. Naye Uganda semini mami na nyimini munyamini ma. Zino oluyongono. Abase no misimini mami nya kalulu nyangono moni nyongo nyimini mami nya. Obawulidde. Ye bali obawulidde abeno. Empaka tuzimale bwe tuti. Omanyi sound za TikTok mmeka? Nyingi. Nange manyi nyingi. Era sound za TikTok esawa zinene eziriko. Mpya ennyingi. Nange manyi nyingi. Twala side yo. Eno side yange. Wezikugwako genda bakuwe. Ngenda kwogera sound ya TikTok. Nga oliwe yajogera ngenda jogera. Wezinzigwako mbabuuze. Nange ntwala side yange wamwe nzizigwako nzija wammwe. Tandika. Samula DJ awo. Pulo kwata wama mumpe vibe kasamba nga mujimanyi kona. Kale. Pulo kwataawo eno yakabi bajulia nnyo buli omwaji manyi. Yali etambula weti. Waliwo ekimotoka kyali kitambula. Najja n'amugamba. Togikwata nnyo buleki. Pulo bano kamba zikise bakyali baana bato. Eno sound yatambula nnyo basebo ne bannyabo. Yagamba bweti. Alimba. Pulo kwataawo. Ako kana ulira saundi enombi wamma mugiwulire omwana yali amugamba yali alina kyakoze n'amuyita n'amugamba kigazi puro ono kyali mwana muto kano kali kayimba bange njagala muziremu era katiise nnyo kali bwe kati omukwano teguzibirwa kubo Pulo kwataawo kana akayimba buli alina smartphone waliwo kafunyeko ku simu yo mwenna mukamanyi kankayimbe k'ekitundu mmwe mummalireyo kubanga ffe batumba etu kaba kayimba bwe kati katambula bwe kati ono ye bongo andu mama Pulo kwataawo kakwongere linda kusoko je kwongere jangu kwongere ja mama nyabo mukama katonda soko berawo kwongere aruka nyocha berawo kwongere bera wano benga atambula banga atambula chali simirirawo Pulo eno naye atambula nnyo basebo ne bannyabo omusajja wuno yajogera rabasente webale nnyo papa yali bweti eyo njizikiza yagamba bweti omukyala wuli yagimpadde bambi era abeera nnyo ku TikTok agamba bwati mubirundeka mama anyalina makono ogamba otya Pulo kwataawo mama nyabo makono yakampadde kadama ngambye yakamugamba amakono yakampadde angambye jangu ngayogera banga yogera oyogera nga atalina maanyi mama naluno lwali luyimba era musumba yaluyimba tumwagala nnyo abebwagala batumwagala lwali bwe bati kasongo yeye mubali nagaye
kwatago mama nyabo lindako uya jimpate mama nenda mama uya jimpate mama mumanye mwonya akola ku TV akola kusanyuka mumanye kola kino ekikola kya diripazi ekyenkudi ekyo bwe kityo mwana yajogera yali yakave Saudi n'agamba tonze nnyo nakave Saudi mama nyabo ay mama pulo kwatao kano kali kamanyi kali kennamugongo omwana byali byennamugongo awo bitambula biti munnamawulire najja yali wa NBS abuuza omuntu awo omwana n'amugamba I came using foot they got me pulo eno sound yatambudejo pulo ono yalina simu nagikwata bwati nagamba kinzise kinyankole kiki nakina twayanzizajo mwebale nnyo mwebale abasebe